Well, bino byampuna ne bannayuganda bamaze okusalira Omusumba Pastor Bugingo. Tubaniriza ku mukutu gwa Uganda Mukamooli mwe bali kutulaba era ng'olunaku lwali tumaletedde mawulire amasu mbeera ya Pastor Bugingo oluvannyuma lw'okugenda okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mabugo ge yawaayo ewakatonda. Bannayuganda bayise ku TV ya Nice ku mukutu gwa Nice TV ne bakuba masimu ne basalira Pastor Bugingo omusango era ne bagamba mbu kyakoze si kya buntu bulamu wano mu Buganda tebakikkiriza lwaki yeyisanga ng'omu buyabuya era bannayuganda bawadde ensonga zaabwe. So smash the like button, comment and share bw'obutaba omuntu okusookedde ddala, and leave to subscribe to this channel so as not to miss that on stories that we do upload in here on a daily. No embeera bwetyo weeri era nga kambali k'emukulu bajjo ono ng'awayamu ne bannayuganda ku nsonga za Pastor Bugingo okuvaayo okulengeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Over to Bajjo. Ate basiro okutusinga ffe kati fe tunalabira kwani ffe abaana abato, because you have to be exemplary, you have to respect the cultural morals, you have to respect the religious morals. Njagala kwata yokusimu nga tunakwata simu nga tuna ebintu bino omuntu kwe twandibadde tulabira ayina following y'abantu 200 mu ttaka lye wali gwe twandibadde tulabira kati yandibadde kyakulabirako n'agamba bannaye mukulikeyo okuziika mwebale kuziika muganda waffe katuyambe family. Would have been the best statement from him. Mulungi omulabi wa KSTV, njagala esimu 2 mukulu Jona abantu baffe nabo bateeseeko bambi. Mukulu bajja yogedde ebigambo bingi nnyo ebimpi n'ebiwanvu. Naye gwe ne katono bwama mbadde mukyasobola okutula mu studio. Yafanga tutula mu studio kubanga mpulira obusungu. Mugate mutula ku studio. Nga tukwata kubanga yankuba kiiki. Yakuba omugeni. Nemugasidda mutula naye. Ate mwesonyiwa. Ate mukulu Mivule. Isi atula naye. Yagamba munno yetayinza kutula na mu studio. Ati sirevo zange. Kana Mivula gyayogere kyadde. Mukatoli nyanga ku nnyonyi, yali nnyonyi. Kati yali nnyonyi nga musulu okunsinga. Kati yali nnyonyi nange naye anasinga amagezi. Nze ne Mivule bakuteeka wani mugezi. Gutolaba nti Bayibuli gye musoma egamba bwobanga osaba essala mwe n'abanda bagamba Katonda nyamba ntandike bulungi naye emogera ku malirizo otya. Hello. Wangi sebo. Webale kuweereza. Kale sebo nawe webale kulaba. Kale twetula mukulu Bajjo munantuuka abangi egendo ly'abantu naddala abantu okufuna mpola abalina mwakiri. Webale sebo kusiima. Bajjo yadde yagira balinazungamu bwati nayagira n'amanya nti osobyanga ku bugenyi naye obuzaale bw'amaanyi. Kituufu nnyo. Nadda ku buzaale. Amina taata. Ngenda kootinga akantu ka katolubwa ka Pastor Bugingo nali kutivu. Aka Pastor Bugingo. Katolubwa mukama ahumbuze mirembe. Yayimirira mu kamera. Taata yogera. Ng'asaba pastor yennyini. Sajja lwalina ensonga ku Bugingo. Otuwe emmere yaffe eya leero. Akantu ako yali akoogera kukuba Bakatuliki. Naye we yavaayo bw'ateekera yadda ku kituuti ye yagaana osonyiwa yadde okubikkirako bannayuganda abavuganaga ku eno bye boogera ne bye bakola. Ate katono nnyo abantu be baagula enjiri n'abafuula abawumbatuutu eyandibadde abuli ekigambo kya Mukama dda mu byabufuzi kyebadde mbaga bana abasumba mwenna abatoba ku TV kuno muve mu kweyingiza mu byobufuzi mudde ku nnono ya Mukama. Katonda talina ddiini, Katonda talina kibiina kya byabufuzi, Katonda talina ggwanga, Katonda talina kika, Katonda waffe ffenna. Wangi sebo. Yogerako nnyo ssebo. Sebo. Sebo omusajja okuwuliza. Sebo webale kusiima Profesa, webale kusiima taata. Ffe kyokka tumuleeta akyali mulamu. Amina taata webale kusiima taata. Webale kusiima ssebo. Temujjaako bantu. Ng'abalokole bonna. N'aleeta ebyamabugo. N'aleeta ebyekisirisiro by'amabugo bitayamba. Kati amabugo ga Bobi Wine kale gagenda kuyamba ki? Kwe tulabira
mutuyamba abalokole pasita waano yani njagala mulaba mutuuze muswaza eddiini tweyanziza sebo tweyanze nze njogera ebintu ebiruma abantu kati obusomina kati nze njogera ebintu ebiruma abantu kwezi tosobola kubanga gwe kwetulabira sebo taata mwendi okyaliyo mpola mpola omugaga fune bulijjo omukitubiina kana municipality dakiika emu sebo bbira mukaaga kuyingira palamenti babiri weewaawo batyo nno nze sebo bukulu batuze yali asinga obutakwagala mu nsi muno Uganda nga takwagalira kwa newekulaba kusizimbula gyagabwata naye kati ate nkulaba ogenza oddamu akapiikinga otandise okwogera ku bintu ebimu omuntu wawansi kati gwayogera okoze eki nga tonagamba nti onjagala gwe okoze eki naye nkwange eno mukulu bati okyogerako ki tuddeko tukaali twamuvaako omunyo tetwamuvuddeko butto twamuvuddeko paketi yakalibye buli kimu kitandisa okulinnya nawulire kati ne mobile money abasinga bateso ziddukamu tweyanziza nnyo tweyanzeeke abantu bawulira otandise okwogira ebintu ebiruma abantu mwana wattu era ne ku message zennina abantu baga twali tumanyi nti bajjo musejjesejje bwatu niyo omusajja ng'ayogera ebintu ebyobuvunanyizibwa kati bannayuganda katunagana bawa bannabbi mubasiima bafudde era bwe nali mulumbera wakati bagamba mutusiime nga tuli balamu muve ku bana abasaba amabugo nga tebagenda kugalya nze njagala buli ansiima nsiime nga ndiki bakuwa akasente temuzunzanga empale zammwe kumukiddamu ate nyambe tozunzanga mpale omanyi bemupi balimba ngena nenkemakema byemupi nekikulimba nzate sikubira kubanga zisiri bubi kikanyika kati yenja saawa nnya olaba bemupi balimba bajja atalimbi kalumu abalonzi era this time nze sikiriza mu kalulu nze sikiriza mu byakujjako Museveni kubanga Museveni akalulu yakakuba mpasi nga mulina pulaani B kaninde bakomanda kimana akola ki kimana naye ng'enkola entuufu tetwandibaite tudda mu kalulu akalu kali democratic ate constitution yaffe kwogerako democracy akola mu Uganda ate lwakitakola kati constitution yakola mu Uganda constitution ye Museveni democracy ye Museveni kyataddeko mukono tekikola kati abantu bagana Uganda twandibadde nga tukola sensitization nga tugamba abantu bano banete tudda mu kalulu either muyinza kutuuka mu maaso awo ne musawo ne mukafuula emmanduso byonna bisoboka muyinza kakale katudde mu kalulu bakakwatamu agende naye nga mumaze okupreachinga message of change President Museveni mu kiseera kino bwaddamu n'akuyita togenda n'okola naye okola kakuma ndi ku TV okulya omwana wange tosobola genda kola bwe ndiremererwa ensi ndidduka e Zambia n'ogenda n'oyiyiza eyo bwe ndiremererwa ensi ndigana enkuba ekyeyo bw'ali nyigana nyagereza mu kubagenda okugenda mu bwakadaamu okudda mu gavumenti ya Museveni oba olidde sigwe oba weeriddemu lukwe kitegeeza oba ogenda kubeera mu nnaku ey'olubeerera omanye entaana okimanyi nti katolwamu omufu atusinga emirembe okimanyi tuli mu nsi yabayinga emirambo gitusinga emirembe okimanyi nti kwezi omuntu afudde nga tayogera awona ennaku eri mu Uganda wano gomanye ennaku eri mu Uganda gomanyi lwaki abantu abamu betta kusaasira tongamba bakusaasira bwe mbanga njogera ebyamagezi tongamba kusaasira tongamba bikonwa mbadde nkugamba nti okubeera mu gavumenti ya Museveni ate afudde asinga bino byekugamba nze mbyogera bw'oba tonnalabako munnange olabanga byangu bw'oba tonnalabako olaba nti Museveni musajja mulungi naye musemberera olabe that's why nagamba kwezi tubanga oyagala mukazi wafumbe muleke agende yeetunde bamuwube akomewo waka ng'ali settled ng'agonze kati awakuba ne respect kakati mu Katonda mu ggulu mbabuulire wa Museveni teri mulamwa era omuntu atasobola kuyigira ku bbajja oli muwumba tuutu ate gogenda kubonaabona nnyo ekituufu njagala weeteke mu mutwe ekintu ti katulwani tukyuse sisitimu eggwanga lyonna litereere saawa zino nagambye nomumpa biliyoni ya ssente gwa nfuluma wali ng'eweddewo naye nga benziwa tezibayambira bo bali mu nnaku balina ebizibu bingi nange nina ebizibu bingi waliwo wakyukira nodda wa Museveni kiki kye wali olabye wa Bobi Wine waliyo kizibu twalina internal conflicts mwayina ensonga n'obuto bwalimu naye omuntu atuuka ekiseera n'akola ki n'akola n'alaba amaaso twaki bayita internal okwemanya amalala buli omwazi towa naye kakati saawa zino n'obunvuma nsooka kulizoninga okuddiza naye bwonvuma nga nkuddizaawo nga palaso byakubalye ne kakati naye nakula okula you upgrade omuntu akula n'amanya ensobi ze n'alizoninga gweokimanyi nti ku Facebook kuliko aba NRM bangi abanvuma waliwo omuvuka amuyita volongoto buli wateekayo video n'ebinyumira because nakula mbamanye ekimuvumya ekyo aba neetaaga mbere ku sayidi ye teri avuma bajjo ntamwagala bamvuma lw'amaanyi gange era buli avuma bajja abafaani wange abakwetaaga era omuntu nga toyagala kuvumagala amazina g'enkima togeeteekamu
because omuntu bwakuvuma bakulaze anga omuntu comment zikupostiyo nti bajja olinga kino kitegeeza omukutteko akwagala odde wuwe okole byayagala njagala tusiibule kati ompadde eddakiika ki nkuwadde essaawa namba neukwezi essaawa 3 zenyiri kati toddangamu kumpita era toddangamu ompadde eddakiika essaawa 3 kati mogera kukola ki biwedde tusomese bannayuganda kale bannayuganda mbasiibudde mubeere bulungi ono omusajja ampadde obudakiika 4 ndoza akasimu kavudde w'omukulu omu n'abagamba nti pulogulamu gijjeeko nedda taata kati katugende mukulu bajjo sibula ku bantu bano bangi nnyo bala abantu bali 5 abalungi abali ba KSTV mbaliriza nnyo era mbasiibula pulogulamu ebadde Morning Express wano ku KSTV tubagaliza ekiseera ekirungi olunaku olw'enkya tulina Honorable Paul Nsobuga omubaka akiikira ekitundu ekyamambuka g'essaza ly'e Busiro mu lukiiko olukulu eggwanga mubeere bulungi mweraba kale tuliddamu bannammwe bali kukungobereranga ffe tulina kugenda mu maaso nga tukyusa eggwanga pulogulamu bagisazizaamu ebaddenako masaawa 4 essimu evuze mugirabye naye nze ejja kusigala ku mulama tikitoko yange yino bwero era abantu beefuta kuno abantu babo bamumala kakati gwe ojja kunegaliza ne tv yo tomanyi kulaba tewali astopinze kale bannaye mbasaba mwenna mwebereremu nja kujambawo ekiddako mukama abakume